eno breaking news alien skin ne bebe kulu tebakyazikwata kati omulabi oyinza okumbuuza ani agenda ofiirwa. Finally, bibadde byambu alien skin okuyingira National Unity Platform ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Finally, kigenda kutuukirira ogenda kumbuza batya byonna ogenda kubeera ng'obinyonyoka. Abakulu ba NRM kye bamukoze nkugambya amaziga gali mu kuyitamu bwe twogerera ssaawa zino eno abaana babasinga bavuddeyo oba bavuddewo weewakaabwe batya ogenda kubeera ng'obinyonyoka naye nga tetunagendeyo mbadde nsaba eno video osooka ogimpereka like ebirengesa otambule tukirawo bonna abandiyagadde okumanya kweno information ddala bonna abali ku side ya alien skin bagamba alien skin byaddala osobola okukyuka National Unity Platform nekukkiriza video eno musembere wano watana subscribing nawe subscribing kale atuyongereyo ne kyatuleese olunaku olwaleero alien skin kigambye okubeera nga abasajja abo ba NRM naddala bebe cool abadde ayagala kubeera nga amukozesa ebyaddala mbube kuli yafuna sente nyingi nnyo mbu yafuna obukadde 6 alien skin namuwaako just 40 million kitegeeza yamutolera ku just ka 0.04 ku sente byaddala abasajja abo haze bamu wakati alien skin agamba nti no bannange ngezaako okulanira NRM kati saawa zino eno amutenese kubeera nga muneefulira olaba nawe bebe kulu gwe mbadde ndwana naye gwe nayamba okuddamu okuyimba ku stage kati saawa zino neefuulire nedda ngenda kubavira njagala osooka owulirize Roylight wamu n'abalala bageza okutemera byaddala alien skin ayina bye yakubidde ayagala kuyingira National Unity Platform tumale tweyongereyo n'ebya Nobat event. Kati most of the artists we undermine right now today netutulia netugamba what happened to Bebe Cool. We see your strength, we see where your power lies, but muzze ku bintu ebyalayisi nemwefuula abalayisi abasajja ab'amaanyi abaakola akasente kaabwe mu music based on talent. Waliwo ekintu kimu kye ngenda obbagamba ku Cindy Sanyu. Do you see Cindy? Do you see Cindy that ayagala nnyo ebintu ebiri ebyokumonetizinga? Asobola okuyitibwa ku laale ya Museveni okuyimba naye tugenda laba Cindy olw'okuba bamu offeringidde akakadde oba akawumbi ng'azze ku laale atandise kugaba masaati. I doubt that with all my might. The same applies to Shiba. You come out and start demeaning artists nembaga nti bamanyi kuyimba but they know their worth. Sisuubira nti osobola okusanga Shiba ku laale nga bamwambaze saati ya yellow ng'atandise kugaba masaati. What happened to the big threes? Why are they in each and every lares nga batandise okugabira abaana bano abato amasaati? Emirimu egyo lwaki temugirekera barama? Yensonga lwaki waliwo emiti like baba kigamba batya mu Luganda, how do they call it, like mulimu emitendera. Eno breaking news alien skin ne bebe kulu tebakyazikwata kati omulabi oyinza okumbuuza ani agenda ofiirwa ku bonna ani abadde yeetaaga munne ku alien skin ne bebe kulu wandiika. Truth be told, alien skin yeetaaga bebe kulu. Bebe kulu ayinza okuba teyeetaaga alien nnyo. Lwaki? Ebizibu byonna alien skin byayiseemu. Omuyimbi amubeereddewo abadde bebe kulu oyo. That is a fact. Ebizibu byonna alien skin byayiseemu. Ebibadde n'ebyo n'okumutwala mu kkomera ng'abayimbi abalala bonna bakomerera alien. Omuntu abadde ku ludda lwa alien skin abadde bebe kulu from day one. Abayimbi abasinga obungi alien skin tebamwagala era yabatama. Naye bebe kulu ye muyimbi yekka gwendabye ayimiridde n'alien. Ekyo kyo kituufu. Kati essaawa zino nga bebe kulu amanyi ebyama bya alien skin bingi, alien yandibanga
ayolekedde ebiseera ebizibu kubanga waliwo amaloboozi genfunyeeko conversations wakati wa bebekulu n'alien skin nga alien asaba obuyambi okuva ewa bebekulu misango gyonna so alien skin nyenda kugamba ebigambo bino nga akwagaliza baako n'abantu bo baako n'ababo munsi baako n'emikwano gyoga nti bano bange baako n'ababo nakugamba nti no kasita omukolo manyikiddwa nga President Museveni yategera nti Abaganda ku ssente kwe bafiira n'agamba nti lwaki si basulamu obuzannyo nkugambe wetwogerera ssaawa zino eno olutalo lwa Bebekulu ne Eddie Kenzo lweyongera bweyongezi mu maaso ate ne Huyo ne Alien Skin yabavuddemu kitegeeza ki wagenda kubeerayo sides nnya zonna mu maaso wagenda kubeera ng'ozinyo kasokoleze nobody event ne full figure nga beetwala ombuli ndoze mu comment section ngambi endala si mwanda bwanika His Excellency Robert Kyagulanyi yayogerako ebitandise okubeera nga abibalinya ku mutwe kyoba nti bebe yalwana nnyo ateekeyo bano ababa bafuniyeko akasente bali ku 10 neegi kwe kuli emmere ne rogi naki okay nobody events gemanya generational promoter majiro kinamagwantala nani asala obutaddamu kukyogerako mukole nnyo kinama monde a bunch of agreements full figure byolowooza njagala mubuuza kisa kya mukama afayayogera odemoralizing abaana abali kuswala bwere full figure abaana abali mu kukwata amawulire kulaaleza president bali mu kolya president Museveni mutu sokuswala swalira bakozi ba state house na bebe kule yali atulidinga yali atusasula bakozi ba president Museveni content ye nago bakwata wa government yenu gwe kere nchogendeyo n'ekisimu kyo olaba bana kukkiriza okukwata content yo n'ebisimu ne mu bisimu baja bidiriitinga so kati oli mukulekanira wano mbu bakolera emitwalo 15 bukwe kuli ezalogi n'okulya for your information emitwalo 15 sente nyingi ku muvubuka olwaleero buli lunaku kati tutwale ndichoyogera kyekituva abaana babavuga mu mmotoka abo free of charge transport ate kyobadde tomanyi kati nakyo kankikubuulire ezo sente zoyogedde golaba nga zentono naye ate si ezo ekirala kati tutwale nti gwe kyoyogedde kyekituufu omwana erimu apu county gye batambula emmere ya layisi 15 oli ekyemisana n'ettaano endala n'oli ekyeggulo gwe mutwalo logi oba hoteli eziri moderate average za mitwalo 2 nga nnungi kitegeeza omwana ku budget ye emitwalo 15 akozaako emitwalo 3 data baba wamuwe okategedde kati kitwale kale nti aspendize emitwalo 5 asigaze emitwalo 10 buli lunaku kitegeeza omwezi gumuze milioni 3 gwe anti gwe butasoma bwe bukusumbuwa gwe tokimanyi nti waliwo abakolera omusaala nga bafuna emitwalo 3 mu Uganda nga te basoma balina ne degree balina ne senior 6 we bali waliwo n'abafuna emitwalo 6 ngaliwe ali contented n'okweyagala yeeyagala waliwo abafuna emitwalo 8 mu Uganda mwe bali wano kati gwe bweyagala okuloosa ndi ono omwana asigaze milioni 3 omwezi nti ali bubi nnyo ye gwe wawaayo baani bwe wayambako okufuna omulimu abo bana Uganda bwe munsoberera gwe baani b'oli komendinze kale kenzo kolwanirira kenza ani gwe ali komendinze okukolera NRM oba okukolera secretariat afuneko kasente awo tukutukira naye ali selfish ali ill-hearted ali greedy nebo namulwanira otya mwe gwe full figure you no longer have more authority okubako kyogambe gwanga nokwogerako nkoze ensobi era wabyogeddeko tutere tukuddemu kubanga wategedde media yonna gwe tunulira ku kiri ku social media agona manyi ga Bebekulu gagase ku NRM nga party taina mu luluga Bebekulu tagala na muogerako linnya lye era munansenywa abagizwe tagala na muogerako mbo omuwane tabyagala kubanga yamanyi kyakola
wajja obuzibu bw'okuyimba nga balemeseza abayimbi okuyimba yete walwalako ng'alinnyayo kati wano oli wano olojojja simanya Kenzo mumulwanya ni alwana Kenzo ye yeerwana kubanga akozesa group of uninformed people and balowooza ate bamanyi okwata oyo beta n'ogwo omutwe ogwamukulanga ogwa round table ogwa dining table olozembo bategeera mugenda kugwera mukomera mwankanze anti buli video gye nkola nga muginotinga neno mugigatte ku misango gye munvunaana mwabba sente za